Amanya n'eddoboozi Shanita Barrett. Ndi mwana nzalo ya Uganda. Ndi mwana wa wano. Yes, era nkulidde Entebbe. Byansikiriza okujoininga Zubair family. I think emizannyo gyabwe gye bakola. Emizannyo mirungi nnyo ate beekuumira mu buntu. Emizannyo gyabwe tegyesitaza. Omanyi si kirungi kwewaana, kwesoma, kwenyumyako naye musuubire bingi nnyo. Sigenda kusuna. Kuba nnyinza okutandikira n'abantu ne bagamba sho twagirabye. Musuubire bingi nnyo bye tutegese, bingi nnyo bye tutegese, ate nange nnyina omuzannyo gwe nja okwenyigiramu nga nze. So abaali bandabyeko mujja funa omukisa mutulabe. Ate bagambye n'abo abajja mugenda funa omukisa ogutwegattako. I think ekyo mwakiwulidde. Kati abantu basuubire bingi nnyo era tubakoola yonna gye muli tubeegayiridde mubeereewo nga Zubair family tuweze emyaka 12. Bannange bano abantu balungi nnyo, abantu baaniriza. Kyensuubira mubalaba ne baba bagenza okuzannya eyo nga tulinayo ebivvulu mubalaba enkola yaabwe gye bakolamu ebintu. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Nti ebula ennaku z'omwezi 9 oba sinnakutegeeza. Anzikiriza mbutongole nkikutegeeze. Anti ebula ennaku 9 okutuuka ku lunaku olutongole olw'ennaku z'omwezi nga 2 aku club abrigato. Kakati tukyali mu kitundu kyaffe ekyokwongera okumanya serebwo oba owakabiwo. Ane leero nina kabejjaawo agenda okubeera nga akweyanjulira mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Nsanyusa okukulaba munnange. Nange okusanga mukwana. Ng'oyogeza simbo. Tunayongezaako ku ddoboozi. Nange okusanga. Weewaawo. Amanya njagala ombulizeko kuba tulaba awo bambulizeko naye ku mannya go nabo obaoliawo bw'oba n'omukisa babuuza agaabo. Amanya n'eddoboozi Shanita Barrett. Mbalamusizzaako nnyo mwenna ababeera ku exclusive ne ku Wonders Just Wonders eyo erina byenzijukiza ina memories zenzijukiza naye eyo tuveeyo. Nyongera ddala okubalamusaako era okubeebaliza ddala nti mwebale ku subscribinga even thank you for wasting your data. Munanga balaba bayinza olowooza nti bonoona data yaabwe omanye engombo eriwo nti asonoona data yange ku bintu bitakwaki bitali makulu naye oyo yenna erekereza data oyo nagamba no I need to subscribe, I need to watch this, I want to see ani gwe bakyaziza. Nkulamusizaako nnyo nnyini ddala era nkwebaza nnyo ekyo kyokola. Atobagambye nti omuzanyi okuva mu omuzanyi wammwe okuva mu Zubair family. Yes. Era nga ku lutimbo olusembyeyo ozanyi mu muzannyo. Mbaddeko muzannyo nga namujinga. In fact mwe nayingirira okusooka. Nemberako mu waiter. I think eyo yantunda nnyo. That was my second. Nemberako mu secret. Naye nga tukola ne bannaffe. Togendayo. Kati nakana akapya akaliko the prot. Yes. Kumakula. Okay. Nako mwendi. Bacyanteekateeka naye nzija mu maaso awo. Byebyo nze nno ndigolaba ndi mwana muto. Ne abantu baagala okumanya serebu wange ayina emyaka emeka. Bannange nga ndi mukazi mukulu kubona waba mwana muto nze ndi kikazi kikulu. Nze ndi kikazi kikulu. Siri muto. No. Giringa emeka? Emyaka. Anti nyinza obbawo emyaka ne bagamba nti nimba. Malaga tulimba kale. Malega balimba ndi ku ddala eryokusatu. Kyoyagala mugobako. Ndi ku ddala lya kusatu. Oli ku ddala lya kusatu? Yes. Wow. Kale mu ddala eryokusatu at least osobola okubanga olinayo gwodetinga oba bakudetinga. Oba wasetolinga.
omanyo settlinga n'okudatinga bintu bya njawulo nnyo in life, so n'oba oli mufumbo you cannot settle. Tebanobye banobanga beba datinga tebavaayo tebabakyawa. Anti awo otugambira nti ebikadde byayita naye waliwo eneewagamye. Oh bannange, omanyi enkuba buli weetonnyo olina okubaako woyimiridde weetatuuka kati bwe kiri embuyaga eno neetakutwala kugenda na mukoka. Yes, kati nange nyinako wennegamye obadde ki. Okay. Nga tonna joining Zubair. Tugenda tuukawo waji joining but nga tonnaba. Wali okola ki? Nga sina joining Zubair. I was a businesswoman. Yes. Bingi bye nali nkola. Nga omanyi Uganda yaffe, life yaffe, you have to hustle so that you can survive. Bingi. Ate era nina bye nali nkwasaganya ng'omuntu. Of course, yeah, ekyo kandeme kiremerako. No, I don't want to take you deep. Lwaki oyagala omanye ebyafaayo byange. Kakati ensonga lwaki akanyomero twakatuuma manya serebu. Okay. Oyinza okuba nga waliwo omwana eyandyagadde okufuuka kyoli olwaleero naye ng'ate n'ebyayita byo gyali kikulu. Oh, I was a hardworking, by that time I was a hardworking woman. Era omuntu alina ebirooto nga njagala nnyo okukola ekintu kyonna ekindeetera ssente sifuddeeyo njagenda nkikole as long as si gino emirimu mmwe gye mumanyi gye mutegeera ennyo. Yes. Eri omuwala ali eyo yenna nga tonnabako ddala ly'otuukako sooka olwane because tosooka kurana n'obaako ky'otuuseko because teri ali ku ddala lyeyegomba tuukako. Oyinza okulituukako n'ogamba ate njagala liri erya waggulu. Okitegeera so buli dakiika oba oyagala olinye amadaala. Yes, oba oyagala olinye amadaala. Waliwo era ali eyo nga ekimuli ku mutima agamba singa Mukama nnyamba serebu wange naba ng'azaalwa mu kitundu kyange. Ekikyo kyandisoboka by the kituufu. Nze ndi mwana nzaalo ya Uganda, ndi mwana wa wano. Yes, era nkulidde Entebbe w'abakadde bange, Entebbe virus ku research. Abaana b'Entebbe, those who can know me bamanyi naye tetwatambula nnyo twabeeranga munda era baba batono. Not really. Naye ng'era ab'Entebbe bamanyi. Okay. How did you join Zubair? And biki ebyakusikiriza okujoininga Zubair family? Ebyansikiriza okujoininga Zubair family, I think emizannyo gyabwe gye bakola. Emizannyo mirungi nnyo ate beekuumira mu buntu. Emizannyo gyabwe tegyesittaza nti muto mukulu. Ate n'ekirala nayinamu story eyo mpanvu nnyo, in fact nnyo because nayina anti wange, my auntie Faith, she did a big job to my side. Era nkyamwebaza nnyo ojoininga Zubair. Najja nga nze kulaba anti wange ku Muganzirwaza nangamba naye olabi onyumira kamera. Which year was that? It was 2021 nga twakava mu lockdown. Nangamba onyumira kamera. I think twandyagadde lwaki tojja nojoiningako firimu n'olaba ebibeera. Nemugamba nga si kale, I will come. Nga muli owulira nga gwe atakyewulira. I will come. When najja, in fact when natandika joininga nali sizze nga kuzanya mu Zubair. Nayina interview ku TV endala. Kati nangamba nga bw'olinda bagenda ku interviewinga lwaki togenda n'otuulako munda bali kushootinga. By that time bali bashootinga bya kooti. Nengenda, it was my first time sizanyangako sibimanyiwe bibeera ne bampa script nenkakola bulungi. Ne bajja ne bagamba munange omuntu wo tumwagadde. I think twandyagadde azanye naffe.
Ina joking gwe munaye bwentyo bwe nayingira surprisingly bwentyo bwe nayingira firimu we najoininga Zubair ne bannyaniriza bulungi nnyo paka nakati they're really bantu balungi nnyo paka nakati nkyalimu. Lwosooka okuscreeninga wazannya ki? Nazannya ng'omukazi eyeekolera ssente ze kati bali bashootinga ku mateeka nga kooti sorry bali bashootinga ku kooti nga mulimu omukazi yagenda n'akola ssente oba ne bakola n'omusajja naye omusajja n'amwefulira ng'afunye ssente n'afuna omukazi omulala kati nze bampa paati nga nyina ssente zange ate nga saagala mmanya byabasajja. Yes, ke kapati ke bampa. Mungu njogere nnyangu bakuwa kapati k'abannakyeyombekedde. No. Ali modified mu yo yalina omulongoosemu kale. Yes, bwe kyali. Ye paati eyo gye nagenda nayo. Yes. So eina eddala kwe yakusa? Of course. Eddala lyali ly'amaanyi nnyo. In fact bandeetera nange ne neeraba ne ngamba kwegamba tubeerayo nga tukwesa ebirooto byaffe because oba otya okuvaayo anyway n'abakuyambako okutuna mu kamera eyo si nnyangu because I'm a presenter ate era nzanya ne firimu kati okulaba omuntu nga kukwagaliza okuteeka mu kamera eyo si kintu kyangu nnyo. Yes, ekyoka abantu tebaagaliza ate era n'abakutadde aba n'ebigendererwa bibye ye ng'omuntu naye bano abantu si bafunangamu buzibu bonna. Ebiseera ebisinga oli asobola okuyambako okwezuula nga waliyo akabanga kanene nga teweezuulanga oluvannyuma lw'okwezuula osobola okyetunula munogamba nalina talenti oba kati nkirimu lwakuba bakinteekamu oba just yali passion nga nange nkirinayeyo naye nga siyinza akyewulira ennyo. Of course nali nkiwulira mu nze naye ng'omanyi wabaawo fee eyo ntandikiddewa mbitandise ntya naye when you get someone akwatako nakugamba yes you can, that's my auntie. I call her Mami Faith yandaga nti you can do it. Nze nali ntya kamera Mami Faith nali njitya nnyo buli omu ku mmwe alina omukyala ali wakatikati awo gwa praisinga. Sala alabika akola omulimu munene. Muntu mulungi nnyo takotogera muntu. Yes, takotogera muntu. Takotogera omanyi kyo kituufu abakyala tulinamu enkwe tetweyagaliza naye she's a good woman. Ate takoma kuteekayo akulaga ne opportunity n'akugamba munaye bw'ogenda bw'oti oyinza okugenda bw'oti bw'obeera bw'oti n'akugaidinga. Ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala naddala nga mulabikako muli balungi enjogera y'ennaku zino nga mumalayo njogera ya nnaku zino bwe mba nga muyina abantu abakabi be mukola nabo for example ba directors bamwe amutandika okubaako basekinomu be mutunuulira ne mutandika okwegomba ekimu kuyinza okubaviirako okubateekamu obujja munda mumwe olw'okuba nti mwenna muli bawala oba bwe kiba nga gyekiri muyina engeri gye mukikontrolinga nti twewalanire eno bwe tudda mu bakulu abatuleetera okuwalaŋŋana ffenna ne twefuula abaseka. Ekisookera ddala era abantu bwe baba babadde bakiraba bwe batyo mu Zubair family kyawufu nnyo because director boss ajja kujja kugamba ekintu okikole. Oyo nonsense watagenda kugamba kintu kigujo oyagala wulira there are some words abalabe twagala owulira oli mulungi oba oli tagenda bigamba. Si bye byamulesa okugamba agenda kugamba kino kikole bwe kiti kino kikole obulungi bwo tebumatarenga na mulimo gwe tebinawe bikwataganira. Tagatta nonsense mu mulimo tagatta tewali sewulirangayo kintu kyonna kuba sewulirangayo balabe ekubye nti nno balwanira director no director n'abaana balina we bakoma ate era we tuba mu shoot tubeera mu shoot bwe muba muvuddeyo era mutuula n'omanya nti ono mukama wange let me give him a respect to going so beyond. Sikiwulirangako ku bbanga lino lyonna lyembaddewo siwulirangayo araana siwulirangayo nze nga nze kale kanjogere nga nze omanyi people bagamba nti goyogera bibyo naye abalala tubiwulira tubiraba sibirabangako era ababalimba mu Zubair tekiriimu
gw'omanyi ojja n'obulungi bwo n'okakkana weka n'olaba nga tagenda kufaako terwali agenda kufaako ojja kakkana kuba wano tukimanyi buli omu benkana oyinza osinga muno okusinziira pati gye bakuwadde naye ate okkakkana mwena muba mu firimu emu kitegeeza kati tewali ki kyamaanyi tebiriyo sibiwulirangako okutuuka ku success bwe tukireeta mu mbeera eya okwakitinga siini ki gyogamba nti eno katono dayirekita munaabire maaso mugamba wa ekiganye siini eyo waliwo oba kaali kalango ke tukola it was my second time okutunula era mu kamera nga neza tv sinazitunulamu nampita naŋŋamba tulina akantu ke twagala okukola mami yeyampita naŋŋamba jangu waliwo akantu ke bagala okukola twambadde embugo bannange naseka ne mumenya ne tumala essaawa nga 3 nze nga nseka nga buli kye bakola kinnyumira kipya like anti already nali ngambira binsesa nenva nti nno nze nyino kikola nyino okuzanya naseka nenseka natuuka ekiseera nangamba amazima nkooye tereera gitunyumizeeko siini yali director omugenzi rest in peace gwe nali nzanya naye nga mwami wange nga tuva bweru ndi muzungu nyambadde olubugo ne mukwano gwange director boss ali yakolanga omuvubuka w'okukyalo asomba kasasiro scrap we ne director za munyote yali mu Faizo kati wetwajja nga tuva mu mmotoka nga nvaayo director boss alina ebiveera bye bikadde kadde ngadduka 10 buli wayadduka nga nze nga nseka kati nga ngamba in fact newunyanga nti nze nzanya noono omwami gwe nalinda bobulabi ate nga yazanya bino ebiri crazy nenewunya ate kati nga nze ndi waggulu nze mbali waggulu bakataala tebamulabangako oluzungu tebalutegeera ne badduka ne beekweka ate ne bamala ne badda bayogere nange nga tebalina okwogera ne mukwano gwabwe kuba boyfriend yali mukwano gwabwe kwegamba ye yali mungenzi buzibu naye era saamumenya nnyo watuuka n'ogipafekitinga oba kyalemera ddala omukyala naggamba nkwesonyiye takuta ye muntu akuwa chance takuta teyanta yaŋŋamba naye kale omuzannyo guveewo kati tukole enseko n'ozifunira akasero teyanvuma teyamboggolera nti oba mu kuboggola okungi yamanya omuntu gwali naye nti gwe omulundi gwe ogwokubiri yes teyamboggolera teyanvuma yaŋŋamba bugambi kati omuzannyo gugwewo obudde bugenze usese ekimala yes nawe enseko n'ozisiba nenzisiba ne ŋŋamba nve mbirooto kati bino bya ddala nina okukola nayina okukola ne mmanya nina okukola oluvannyuma lwa siini eyo yakkaluubirira wagirabako ku screen of course nakalaba newunya nze ebyange infact sabitunuulira nnyo olw'ebyakalimu byali bisesa naye nga nange pati yange nagikola bulungi nnyo nnyo neŋŋamba etegeeza nyina kyembadde seemanyi oba seerabamu kyesekkiririzaamu nga nze mu scenes still nga tukyali awo waliyo siini yonna ng'eri annoying ng'okimanyi yadde nagizanya bagimpa naye nagizanya naye ng'ennyiiza nga nange mpulira ennyiiza mu siini zonna ze wali ozifunyemu nedda sinnabagifuna yes sinnabagifuna basinziira ku kyokuwa character ne bagamba ngenda kwambala this character mu Zubair I think atunuulira ebyo alina kyakulabamu ye ng'agenda okuwa omuntu okuwandiikira omuntu alina kyaba akulabamu n'agamba nti ono yagenda okijjayo tasobola kukola firimu yeefe lwakuba gw'ogenda kukola by'oyagala asooka kulabamu ye kyakulabamu then n'agamba you know what gw'ogenda okukola kino zanya bwoti kigenda kuba bwe kiti yes ekyasinze your favorite scene n'ogamba nti eno ne bwe mba sirabyeko ku lutimbe
wabula nenzijukira bujukiza olunaku olwo nga ndya kitinga anfuna ka smile mu motoka mu nyumba oba mu kinabiro everywhere nogamba nti eyo sini yange ne bwenjijukira bujukiza kinkuba wala. Omanyi nzanya nnyo scene mu waiter nazanyanga receptionist kati nyina scene esinga obungi zanyumira because yampanga party nga nzira ku bwana ne mbutunuulira nti nga ndaba I'm on top eyo zinyumira nnyo obviously nga ndaba yes nze leader wamwe mwebuza kunze binyumira nnyo. Si, in fact gundi zonna zenkoze zinyumira nnyo ne ngamba abamu bubanyumirwa ekintu naddala nga bakisanze luvannyuma bafuuka addicted ku kyo. Firimu gusobola okufuuka omuze gy'oli okuguzizanya and bwe guba gusobola okufuuka omuze gy'oli ng'omuntu kiwulikika kitya oba oli oyagala gweyambula oba oyagala gusigale nga gukulinnya. Omanyi art gulinga muzimu nga bw'oyogedde nti newoba kiringa music oyinza ogamba nti nayimba emyaka 5 nensooka nenzikiza oba nakiri ekikupushinga ddayo oyimbe wadde tokyayinayo bantu ddayo oyimbe kati ne art gulinga muzimu woba okitandise oba owulira oyagala obeereyo obeeyo obuntu bwemukola like firimu ezifuluma obeeremu yes so zo firimu nkyazizanya era tebujja kukyangambe kati nziwumudde maybe nga mukama wange aŋŋambye kati nkuwumuza owedde ku mpagala essuubi eryo nalyo noga naye ate kyendaba n'abakadde tubazanyisa kati nkyayinayo essuubi sijja kuvaako. Okay. Zubairi gurupu nene mukuba nti gurupu nene eyingiza abantu ab'enjawulo abakusinga obulungi osinga obulungi waliwo omwana gwosobola okulaba nga tannaba kuweebwa mukisa eri ba directors bo neggwe n'omutunula butunuzi n'ogamba nti kuno omwana yandibaamu ekyenjawulo mwabo ababeera bali mu kifo we mubeera muli. Ekisooka we tuba tukola meeting zaffe tutuula ffenna n'ezo zonna groups ez'enjawulo n'akubuuza waliyo omuntu atatunulangako mu kamera tozannyangako mu firimu nti ye n'agamba genda mu kifo bwe kiti mwe tugenda oshootingira sinnalabayo mwana n'omu yayingira n'aba yayingidde okujjako bano abakayingira nabo olaba bawa omukisa akuwata kutuuza katebe nti omwaka ogujja kwegamba obeerewo ng'olina ebyegendererwa bwe byakuleeta naye ng'olinda ki akuwa chance ate naddala bwakulaba nga osobola okukikola akuwa mangu. Kati nze nkugambye nali ngenze ku interview ne bampa ate yayina abaana by that time we najoyiningira beyandiwadde ako kagundi ke nkugambye ke nasekera mu kasiini naye lwaki yayitanze yakulabamu ekyenjawulo si kyanjawulo n'abalala gye bali abasobola okukikola nedda lwaki mba njagala nsukkulume awo buli muntu omukisa nota complaining nti nayingira naye sizannyangako okujjako ng'oli avuddeyo n'agamba mu kibiina n'agamba nti sizannyangako era aba alimbye kuba ne meeting gye twasembyeyo kuba nayo yababuuzizza bannanga tulina gundi empya woba omanyi tozannyangako jangu tukasitinge okole ki ozanye. Yes. Buli maka agalimu mama ne taata omulungi automatically omwana akuzibwa bulungi obedda twogera ku birungi ebijjudde mu Zubair family. In that process of family okubaamu ebirungi ebingi tukizuula era tukisanga nti abazadde baba bakambwe ku baana abo okubalaga ebirungi. Obukambwe bwa Zubair buliwa? Obukambwe bwa Zubair yes yadde byonna mbikola ebirungi bingi naye kasita atuuka ku kino
obukambwe bulabika tulaba obukambwe bw'omuzadde kale ekimunyiiza ennyo nga mugenda ku set nodda muzannyo kimunyiiza nsuubira ekyo kyo kinyiiza buli omu nga bakuwa ate okimanyi tugenda kati kukola n'ogamba kanzanye ekyo kimunyiiza naye ate era tagenda kubuggulira mu baana ajja kugambako ajja kugambako agamba ekyo kinyiiziza but not in the other way ogweko emirembe n'ekyokujja leeti bambi kimunyiiriza ddala kuba weba ssaawa emu tufuba n'olaba nga ssaawa emu at least ekusangawo nedda mukubira omugambe nti naye omugambye ssaawa emu naye ngenda asobola ssaawa bweziti tagenda kuyombesa si ye muntu agenda okuyombesa azongaze omukozi eki omugambye because ayinza okuteekawo mu ssaawa eyo ate n'alinda gwe nga tetogambye because jamu akutte ye tagenda kulinda kamera zibeere nga ziri ready zirinde gwe jamu gwakutte naye w'omugamba afuna omulala gwateekawo then naakola ki yes olunaku olwanga 2 kwa brigato to expecting eki eri gwe erinze ng'omuntu bannange banno bayite omanyi si kirungi kwewaana kwesoma kwenyumyako naye musuubire bingi nnyo sigenda kusuna kuba nnyinza okutandikira nenabagantu ne bagamba sho twagirabye musuubire bingi nnyo 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 bye tutegese bingi nnyo bye tutegese ate nange nnyina omuzannyo gwe nja okwenyigiramu nga nze era mujja kulaba abo bonna bali bandabyeko because when I pass around people comment so abaali bandabyeko mujja funa omukisa mutulabe ate bagambye naabo abajja mugenda funa omukisa ogutwegattako I think ekyo mwakiwulidde kati abantu basuubire bingi nnyo era tubakoola yonna gye muli tubeegayiridde mubeereyo nga Zubair family tuweze emyaka 12 bannange bano abantu balungi nnyo abantu baaniriza kyensuubira mubalaba ne baba bagenza okuzannya eyo nga tulinayo ebivvulu mubalaba enkola yaabwe gye bakolamu ebintu mwabalaba bulungi ku munnaffe yatugendako the welcoming like beisa bulungi nnyo yes musuubire bingi nnyo bambi we are calling you all mujje mubeere omutwegatteko tunyumirwe wamu nammwe mujje mulabe Zubair family ffenna tugenda kuggwayo olunaku olwo kuliko okugaba awaadi nategeezebwa nti n'abazubayiri bennyininyini bagenda kwegabira awaadi manyi kiba kirungi okulinda okusiimibwa naye ate naawe kiba kirungi ne weesiima olowooza mu awaadi ze zonna ezigenda okugabibwa gwe bayinza kuwa awaadi ki kubanga ali omaze kuba wembaayo n'ebikolwa byo wemba ndaba awaadi awo ze nnyinza ofuna nga nyingi ey'okusumbwa director ntera omutawaanya mu bambi eyo yayinza ogimpa naye ansonyiwe tagimpa togimpa mukama wange ntera okusumbuwamuko naye tagimpa ate waliwo bannanga bazeetaaga abeetaaga ey'okusumbwa ate nga bo bakafula okusinga nze tomugivuganyako bangi bw'olowooza simanyi naye nga naawe olowooza mu bayinza oggiwangu omanyi oba tomanya ebirabo biba bingi tomanya kyonootwala nyinza okugamba ey'okusumbwa nga bagenda kumpa ya kuyomba ati kyobula ngambye bwe weekuba mu ttooki asagala kwekuba mu ttooki asijja kwekuba mu ttooki nedda koola abantu bajje balabe byoyagala balabe ku nnaku z'omwezi 20 banaye nkoola bannayuganda bonna nkoola mikwano gya Zubair family mikwano gyaffe baclients baffe oli agamba nti nze oba babatadde ku TV ki oba babatadde wa ngenda kulaba Zubair family mbakoola mmwe mwenna mujje mubeerewo omutwegatteko bingi nnyo bye mugenda okulaba bingi nnyo ebikolebwa mu ggwanga sagala menye kino kiri naye obuli bw'enguzi ebisiyaga
obulamu mizannyo mingi nnyo gye bagenda okukola so nkowoola kinoomu yenna ayagala Zubair family naawe abadde agiwulira obuwulizi jangu yonna gy'oli jangu ku club obligato ng'ennaku z'omwezi 2 jangu tujagulize wamu naawe ojaguze wamu naffe nga tuweza emyaka gyaffe emyaka 12. Yes. Muzannyi ki wano gw'ogamba nti akinkubira mu Zubair mwennyini abampamu amannya g'abantu babiri? Mwami Bossa Sserunkuuma anzanyira bulungi nnyo ne mwami Faizo. Ate oyo ye mba njagala nnyo ndabe sinze ne waba shootinga. Uzirayo okushootinga ne ku spring? Nzirabe ne mwami Zaamu nnyo. Bazanya bulungi nnyo n'abalala bangi. International wise. Yeah. Abanyumira. Selebuwo. Oli selebuwa bano betukuleetedde. Selebu wange. Selebuwo ku mutendera gw'ensi yonna. Yani. Yenze. Sinnafunayo selebu wange. Asigenda kwemma buyinja. Lwaki neegomba oli? Kansooke neegombe nze. Ngenda sooka nze neegombe. Naye nga nyinayo gwe neegomba. Sinnamukakasa bulungi. Omanyi oyinza okwegomba omuntu ate n'akola ebyekisiru n'otagalamu. Tuli ebanga timu ya mupiira. Weva esambya Arsenal nga bagikubye. Nosooka nodda ebbali n'ogamba ndi wa Chelsea. Chelsea weegoba. Oyongera muliro mu Chelsea. Nga mpika. Naye Arsenal weekuba. Abawagizi b'emipiira bulijjo bajja olwe mutyo bwe mukikola. Olinga atakimanyi. Wama naye ng'amaanyi amangi. Okusinga nze munaye neewagiranga nze naye nyinayo selebu wange ansanyusa kuba kyendowooza selebu w'omuntu y'oyo akolera ddala ebyo by'ogenda okwegomba naawe ogambe nti kankole mbe nga ye. Yes. Abeegomba okusukkuluma ku ddaala ly'obwaffaani ery'omukyalo omunyirivu era alabika obulungi. Yeeyo ng'era oli agamba ko oli kyogera oliba onkutudde omutima maama. Okwogera ki? Nti seetaaga faani kundabira kusukka wandabira. Saagala kweraga, saagala malala mangi. Faani nkuwa ekitiibwa mukwano, nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo era faani mussamu ekitiibwa kuba yakuwagira munaye n'obaako ekyenjawulo kyokola ki eddala ly'otuukako. Naye sigenda bakasuka mubeere nga faani bambitemu ssuka sagala mulumwe mutima. Emitima gya giraasi gyatikaatika. Gijja okwatika. Nedda tebasukka ddaala eryo. Message yo eri abaana ab'obuwala abayinza okulowooza nti okufuuka gwe ky'oli olwaleero olina kubaako ky'osacrificinga naddala ekyekuusa ku mbeera z'obulamu obw'omubiri. Message yange eri abaana ab'obuwala omanyi nze ndi muwala eyayitako mu challenge ezo. Naye sigenda kwogera bubi eri abawala abo. Omanyi kiringa nga bw'ogenda osaba omulimu bannange wabayo omuntu akupushinga okukola ekyo ng'ate olaba oba wemba nkikoze kyekigenda okumpisaawo. Yes. Bannaye don't judge them but we guide them. Waliwo omuntu akupushinga bannaye nga wakimye kalimu oyagala ssente naye nakugamba genda mu lumu bweti ne bweti. N'atega ekibatu. N'oddayo ewaka n'olowooza bamanyi n'obagamba bambi mwerowooze. If you want a job, think about it. Think about the money you're going to get. Kwegamba naddayo mu bulumi obungi ku mirimu byayagala ebyetaago bye n'omulimu gw'alabye gwe bamulagiridde. N'agamba sina option yakola ki kaŋŋende. Naye ng'ate tuganya si kirungi osookanga n'olindako newankubadde embeera ekupushinga okukola ekyo sooka olindeko. Chance gye ziri lwakuba munnange chance si nnyangu gifuna. Oli ayinza okugamba oyogera bw'otyo kuba gwe olinako oli. Chance gye ziri kiwe time. Oyinza ogendayo olowooze nti ogenda kufuna ssente nnyingi oba ne bivaayo birala.
give it a chance, give it a try again. Nze banaye nvumirira ddala abawala abakola ekyo banange nedda tebinyuma newankubadde bano abantu batusindika obikola naye tebinyuma kireke kite olaba nga kiganye kikalubiriza kireke kuba wokitandika tekigenda kuggwa kati nze bwendowooza. Kale obubakabo obusembayo eri abantu abakulabye okuva emboozi eno awo yatandikidde paka ku nkomekerero yaayo. Obukwakanga bukwatagana kuki bwonna bwowulira ku mutima bwewandyagadde okuwa oyo obwedda akulaba eri obwedda ndaba banange obubaka bwange okusingira ddala mbakoowola sigenda nalekerawo obakoowola kuba interview eno yakoowoola ku saidi yange banaye mujje mutulabe mujje mutwagire mujje nga biri ku club obrigate mujje mubere wamu naffe mutwegatteko nga tuweza emyaka gyaffe 12 ekirala kikyoba osizza ekikooyi n'endowooza olinayo ekirala ekirala obadde okyakirowooza kirabika byebyo kuba omubozi obwedde limu. Kale nange kaŋŋambe endowooza ekirala kubasiibula endowooza nange siina kirala. Kale bamikwano abalungi obwedda abatulaba era abatuwuliriza baba abagalo abasubscribinga ababalaba channel abalaba nga tebawumuza ne bagamba nze nyina okulaba kye baleese leero baleese eki ejo baleeta kiba kyazaani bambi mwebale nnyo mwabatufudde ekyo kye tuli because mwabafudde channel y'omwami ono ekyo kyeri ne channel ya ate yo bannaye mugirabe bannange yo mugirabire ddala. Mwalinga mukola because gwe ne Simon yangamba mwalina bye mukola ebyamaanyi bannange byali biki Simon olumu ankweka ebyamaanyi bwe nfuna omukisa ogumma kati bino tebiri na ku kamera zavuddeko dda nga ngolooza sibimanyi siziraba kati okutte nguwumuze kale kati mujasi byaffe bali tebalinawo omwami oyo Simon bannange nembozi mpanvu muko yajja kwetaaga olunaku olulala mama when you subscribe nga munjagala bankyaze lwaki mziba amawulire nategeeredde nti gwe ne Simon lwaki ayagala otwala programu 2 ku lunaku lumu. No, if he wants me he looks for me. nategeeredde gwe ne Simon nti ekyenjawulo kyalibanga kyanjawulo ekyenjawulo okubanga kyanjawulo ataga amawulire Simon yakatadde wali kutuulawo ne yavuddewo nga ne program nze mbadde ngambo onoonye kwaga amawulire because sigenda gakuwa mu lugambo newendigakuwa mu lugambo naye nga Simon bambi yakola omulimu gw'amaanyi nnyo ddala ekisa ekiriko n'enneema baali bati because wentandikira gye nava okutuuka ku firimu bannange awaawo okulaba nga nkoze ku channel eziwera 3 bannange wasumuludde nze mbajjako engalo mbatadde